nze lujja omulungi atulaba bitalo nnyo bitalo ddala era nja kwongera okubeera nga nsaasira abannayuganda bonna nja kusaasira famire mikwano gy'omusumba Pastor Yiga olw'okuba nti Katonda mune yamutuggyeko naye ate era tuli wamu mu mbeera y'okukkiriza nti ali mu mikono mirungi era twongera okumusabira. Mbajjukiza Sozo Properties nga bano bagula ate era batunda ebintu ebikozeeko eby'omu nnyumba, restaurant, saloon ne kalonda agwa mu kkowe eryo. So gwe banoonyeeko ku social media platforms zaabwe wosaako ne namba z'essimu nga woziraba wansi awo basangibwa Kireka Kamuli Road. Kusanga kuki mmaze okubeera nti Katonda bisobozesa okuba nga mwenna mukwatagana? Music yayitanga mwenge yali tagenda mu clubs nga yaŋŋambanga nnyo music nze obwongo bwange bwemulira okitegeera so kati bwe yandabanga nange ndi muwala muweesi wa mbongo then nali mpeka gita yange nentambula omu mukawala biki nali nsomerawo makerere nga natandika okusoma tourism so kati bwe yandaba nandabamu ekifaananyi kye nga naye ayagala nnyo endongo kati awo twatandikira friendship njoyinze worship team andaba nkuba gita ate nga ngimanyi nimba kugamba nikimwewuunyisa nnyo ku myaka gyange kuba gita mu church ne bampa omulimu etandika okuba reading gita mu worship team nambita nga talented yandabamu talent yadda mu kuyimba ne mu kuba ebivuga ebyo awo twajja omukwano nagamba njagala kwatagane nga ebabiŋŋamba dda naawe naŋŋamba nzegezaako sigenda kukuyisa bubi biki simanyi connection Katonda bwe yagikola kuba nakwatagana naye nantegeera kugamba yansoma nantegeera naŋŋamba kati mbage bwema njagala Africa mukwano gwange nina kukola kino era ekyo kyekyatuwangaaza for 8 years. Okay, still tutunuulira embeera Pastor gye yainvestingamu ssente mu mabirimu bali bangi gwe muli olowooza ki ekyamusikiriza okuteekamu ssente zino nnyingi wisita promotinga kitone kye kuba naye yali muyimbi nga ayagala okuyimba n'asalawo apromotinga ekyasinga omuwaliriza ekisookera ddala kizimami kalima ekyo that is number 1 era waki nkuwabizonera eyo nti magi kalima bwe yakita sajja watu yagezaako okuwaddawadda asika omutima yakinneegambira n'amaaso ku maaso kuba naddayoko nagamba mbadde asika omutima oguddamu obusa sente mu music yantama wali ntamira kitegeera naye nga enamba emuzi wezimagikayima oba nawe ogambye eyo connection sirina bwenyeza ginyonyola twakonectinga nnyo nga bwe mugamba nti yes tukole kino ng'akikola bwagamba nti tukole kino ng'akikola kati nandaba nti nga ennyimba zetuyiya nziyimba nga bw'azaagala nangamba akola kino nga mbikola nga bw'ayagala kwega ne muleetera okwagala ekintu then ne mubuza ekirowoozo twongereko ku bayimbi kuba ndifuuka ennene ate nansanga nga nange enjagaliza nzikiriza onajje kwega ne mwanguyiza bange ekintu naye nga basically tizimagikayima nze nalinga force driving ekintu ekyo kyonna nga bwe mugamba nti ekyo tutagala atasobola nemufa atasobola so kati namwagaza music that's why wenamutaa nemulekawo bambi naye yalusinga interest era naye nakivaamu ojoyininga Pastor Yiga ng'omuyimbi then tugenda okumaliririzaawo maaso awo nga mutambule mukwataganye ng'ate ofuuse musumba obusumba buno bwasinzira ku ki olwasinzira nti nga we nagamba nti omusajja oyo yalina gifuti eraba omuntu era ekigambye abantu nti yandabamu ekintu nga kinali simanyi nagamba magi twali tuwandiika oluyimba olwa mu ggwanga lya Uganda nenduyimba infact kwe kyava oluyimba balituukayo ku CBS luzannya abantu bobakwatako nyokukuba amasimu nga banoonya nanzuulamu ekyo ekintu omanyi si buli muyimbi ayimba naye oli ekintu bwe kijjirako omwoyo gwa Katonda nalabanga abantu people went crazy for that song nga batandika okunoonya nangamba magi omanyi kyoli nangamba okimanyi nti kati olimu ekintu kisobola okusalira abantu nobalagula nemugamba nze nagamba nkugambye ogenda kukikola ate n'okulagula ogenda kulagula nemugamba nze atamanyi
n'agamba tofaayo katonda yakikuteekamu agenda kukijjayo akikuteere ku platform ngenda kukuyambako kikozesa so kati yanzikiririzaamu nze nga simanyi era bwe twayimba oluyimba abantu ne banoonya ne bankubira amasimu nanganyitinga nanjigiriza okusoma mu Bible nagamba ebyawandiikibwa nagamba tofaayo nze bennajja nga nkukwatirako ojja genda katonda ajja genda akubikulira mpola whereby you can read a verse in a Bible binobikulirwa kyosobola okubuulira abantu bwentyo obwanabbi gye bwava nga tutunulira moments zobaddewo mu bulamu ddala wali nga mukyakolagana ne Pastor Yiga biki biyinza omuyimirizaamu bingi ekisookera ddala bw'aba ayagadde omuntu amwagadde ddala ekyo sirina bwe ngenda kyogera kubanga ekyo yakindaga yanjagala nnyo nanwanirira nnyo tuyita mu bintu bingi nnyo twalina ebisoomozebwa bingi olwokuba twakwatagana kuba mukolaganye neyo malaaya okolaganye n'oyo simanyi yetunja n'abagamba nemuva muyayakoleki nze manya kitegeera so yanwanirira netuyita mwezi ennugu zonna mwezi entalo zonna netuwangula era ensi netulabanga bwe mwatulaba trust gye yaddamu trust nankwasa control ebintu byebisinga twatandika ekintu kyaffe babiri ministry netandika okukwasaganya ministry netandika okukwasaganya organization tukola ministry South Africa tukoze essomero tukoze TV kitegeera ebyo byonna nga mmagiye kubakulembeza kitegeera so kati mweyimiriza n'ekyo kubanga yanjagala nankulembeza nantrustinga nga ne bw'ojja n'omubuulira ki nga tayinza kuwulira ne bw'ova eri ng'oze kuyinyingirira nze emisege mingi gyajja ebanjogereramu babimanyi egamba yo smart wamusanze ayambadde bwa n'abagamba mu muveeko tulina emitegeera gyetwali twetegeeramu so kati kyobaolaba emwenyimirizaamu eyo nti bwakwagala kwagalira ddala akukkiririzaamu akuteekamu buli kimu kitegeera mu mbeera eyo gye mwakwataganamu abasinga baleetawo emboozi egamba nti gwe wali mukyala wa pasita ekyo kijja kitya ye then oyinza kukitereeza otya eri abatulaba yes pastor twadeetera we dated for those 8 years because okufiira bamukwala yankwata mpola so bwe nalaba nga kyakola nkyagadde ate nansoma muyo yali mugezi ng'asoma omuntu musajja yali gifted so nansoma n'atandika okunyiga when someone knows your buttons so aganyiga agamba abeera mukwano gwange so kati tutandika okuleetinga emyaka egyo gyonna so mu mbeera eyo bwekyo so kati tufuna ekifaananyi ekituufu nti maybe oyinza okuba ng'olinako by'omanyi ebisobola oyamba bw'atali nebisigala nga bigenda mu maaso so for this case waliwo nga TV etandikibwa ministries ez'enjawulo byonna byonna ebintu nga wazabikola ng'okyaliwo biki by'oyinza okuyamba ebintu bino kisigala nga tokyabirabako mu mbeera nga yeetaliwo oba n'oteekawo amagezi ag'okuyamba oyo yenna anaaba asigaddewo yes ebintu byonna byeyogeddeko twabikola tuli naye ministry okuba ntuye mutundubaali koza essomero nawulirako my heart was broken that my school was sold ekinnuma nnyo kuba natoba essomero eryo libeerewo it was my dream to have a secondary school and a primary school so kati sirina bukakafu ku kya ssomero eryo nayagala nkimubuuze nengendayo netwogeramu so twali tulina okumaliriza ensonga ezo bwe yafunira ebyo ebizibu bya South Africa ebyo biki nga bamuteera biki so nemuwa time ate banange nina ebintu ebikipinga busy ekyo twase tulinda ku kya ssomero TV twalitandikira aba nga nze mwennyini ngikontrolinga twalina oyo yasirikaani ng'atuyigiriza nga ngikontrolingira ku laptop nga nze nteekayo music it was me so na buli kimu so kati kyeŋŋamba nti right now
buli kimu ekiri happening Kawala I know it 100%. Buli because yes ekiri ku ground. Yes, I know 100% of that because I was there 100% and I contributed 100%. Those kitegeeza nti no I'm expecting, you know, over ekintu kyonna it's okay kwanza mukwano gwange twasobola kwogera ku whatever we did. The challenge singo kunuma it was the school naye nawulira yakola ki yalitunda. So nze nsobola okubeerawo nga bampise because I know the genesis of everything is the TV, the ministry, and Andrew twali tumanyiganye. He was my friend. Yes, he was my back then. He is, I don't know, but nakoma okugera naye ndoze emyaka iseeko naye nga tetwalina so ndowooza we are still friends. Because I hear wamuwayirangayo coffee. Andrew was, he's my son. He was my friend, you know, my son. Tuzanya fena PlayStation. You know, njagala nnyo omupiira, naye ayagala nnyo omupiira, so kati nga twekwata mu PS ne tuzanya ki. Andrew was my very good friend. Mutwala ku ssomero, mukyalira, muvulira buli kimu, you know. So kati bw'abanga ampise, fact kati gwe ntunuulira nti at least gwe mmanyi amanyi whatever everything, you know, ebyatandikira. Bw'aba ampise n'agamba mami jangu nyambeko nsobola okujja ngayidinga because yamu building okufuuka kyali ya buildinga nti ate advantage eri ku magi yakitandika akyali nnyo wansi ate kati gwe kitandise oli mu 20 years, you know? So nsobola okuyambako nti nina experience nti yampa obudde bungi ebiwo ne tuzimba ekintu ekyo so kati bw'obanga ompise Andrew nze nsobola okubaawo ekintu nenkuyambako sirina bwezibuseera nti ndulunkana no kubanga nze kyensinga okwegomba kyenajja ku dadiwo amagezi okitegeera nze mu nsi otwala kyonna nondekera amagezi gange okitegeera so kati aga amagezi eganyamye bwate nkyayimiridde okitegeera yanjigiriza obutakola nnyo naye nga nina okuwakinga smart no tatoteekamu nnyo maanyi biki nga kugamba omuntu nga wasoma ku vectors tolina ate nga yakugamba ekintu okolanga bwoti no enkolagana y'omuntu kati nga mu kiti kya pastor we yali nga musajja tasomye nnyo naye nga which wali osomye enkolagana y'omuntu asomye ne level ya pastor yali tasomye yali bikwatagana bitya yali takumenya nnyo bwe twakwataganira nti nga ye yali teyeefuula kyatali yakkiriza n'agamba nti nga yeegomba nnyo bambi nga njogera oluzungu nga yeegomba nnyo ng'awulira kugamba nga I'm watching something nga bakyogera mu luzungu kale gwe bino bitegeera otya ne mugamba but I can help this guy nakaye kusomera nga naye omali tudde okusomera osomere n'agamba okikakaza nga nina okuyamba nengenda nenfuna omusomesa okukitante primary ne tumusasula najja namusomesa nga zesomesa pastor yes luno oluzungu yayogeramu mwamusekerera naye temumanyi ekivudde bambi yateekamu effort ate nga nange mu encouraging amugamba ojja kwogera oluzungu twosome tuddemu osome n'atandikira from ABCD paka P7 ng'asoma era ne P7 yagitugula nebiza busoberezeri yali ayagala nnyo okumanya kyatamanyi ekyo kye nasinga okumwagalako so that's why we connected ate nga nange ebintu byemulaba nga byanchallengingamu n'omugamba akantu ako kakoze otya nagamba gwe tebakupanga okolanga waboti neboti so that's why we really connected mu mbeera yemu ki mu bbanga lino kyolowooza nti kibalemeseza okuddamu okukwatagana paka musumba yetulabye nga asiza omukabo gwenkomerero ekyatulemesa olw'ensonga nti brands muzaali nene nabyo omukazi pastor kati brand ezo bwe ziri ennene okwawukana obukosefu bwali bungi yalwana nnyo omanyinzi nga bwe mumanyi ekintu nga wakyagala omala gakiruzi nga bwoti at least you die trying so kati yalwana nnyo namposa kitegeera kati bwamposa lwakuba nti nange nali namwagala nnyo naye n'obusobola bungi nnyo netukwagana netukola tutya naye ate ffe ebire tujja tusaangana buli
brand eyina fan base yayo bw'okola kino bantu bagenda kwogera bwe bati kati tujja tukiyingizaamu third party nga ya fan base okitegeera nengezaako kale bwe natuula nzekka mu nsonda negamba okay omukwano gwange mwetaaga kuba nagezaako okunoonya mufaanana yamula nga tukonekitinga nga bwe yali antegeera magi wano so negamba akanzireyo nenswalowinga that pride nga nimukubira ngamba yeekanga nnyo namukubira essimu emugamba hano enamba yali hano nenefuula nimbiza makikagamba wangi okay nga maaso aba njagala okulabulibwa nakamba ndi ku kyaki engamba nziye nti nensimbula nali nfunye kasajja kange ako ka spiders nenkagamba bugatende n'abagamba magyali kujja ali excited yawo nawanyanirizawo ku motoka nzize nga njagala tumayo takanya kagana nnyo ate nga twali twakwatagana nnyo nyenda nemugamba naye entalo zino olaba otya ngamukoolire bakugambe eyo nti magi agambye oweereza buweereza bikonde nga tosoose kumubuuza agamba naye wanikwano gwange tukoze so I expected a sorry there naye nga omanya na ego yo matira jukira by then yali afunye win ngalinga ngagamba nti kyeyanoonya mu kukulabisa wali wano mukulabisa mawulire byokulwanagana naye kyamutulamu bambiri kuba he apologized in some TV station I was told though I wanted him to apologize to me era kyekyantwalayo nakyenoonya tukanye tudde tukole business but I'm ready maybe to work with you naye njagala okomewo mukuddiza ofiisi yo bikinenga womanyi nti kati abagezi ababiri nfulumyeko wabweru I've seen the outside world ate naye yali alowooza nti sinanzira nenkwatagana nemagi wano akuba naye yali anekengera nga alaba ndi mugezi nnyo ate yanange omwekengera ndaba mugezi nnyo kati ako ketwayawukanamu kaleetamu eyo doubt so kati okuddiŋŋana ekitasoboka ate nange nga tamaze tametondera kuba nali nkyetaaga ekyo kyamenya nnyo omutima ngaba naye kisoke kasita twogedde tumazeewo okuba otyenda mukumpalampa entandika muwulira ku radios ngaali bukungi yakola edziibi ki kubanga yali amanyi nti that is the magic so kati simulinaako obuzibu nti ali wange simulinaako obuzibu yali agezaako okulwana kusa mukwano gwe I know ate always olaba fights ezituuka ku level babawo ekigenge yali amanyi olwedde kyaluzinga yali akimanyi he never wanted to lose mbajjukiza Sozo Properties nga bano bagula ate era batunda ebintu ebikozeeko ebyomu nnyumba restaurant saloon ne kalonda agwamuko eryo so banoonyeko ku social media platforms zaabwe wosaako ne namba z'essimu nga woziraba wansi awo basangibwa Kireka Kamuli Road.